Mama Kadaga president ye nze nayogerako naye ku WhatsApp ngokulonda kubuzayo ennaku 2 ne mugamba kyenda batolina woyita kalulu ngokulonda ko natera okutuuka ne mugamba amaze speech eri gye yagambira mu Museveni nti jjukira ekintu kino twakitandika nga kya mazima na bwenkanya maze mu NRM emyaka 4 natandikira ku wireless wano simanyi nenzija najja nga amenya sivangako mu kibiina tulina constitution yaffe egamba nti omuntu ajja kulaga byakoze mu myaka 10 yes kati eyakamalamu emyaka 3 alaga ki abalina diiru zeeri ezo zammwe zeyakolera nko bwembega mu FDC namugamba nti naye gwe olabanga alwanyisa Kadaga olwanyisa community yes era ekintu kino otakikwata bulungi nkugulidde n'emabega kijja kuvaamu ebintu ebitali biki bituufu n'asirika Museveni namugamba nti togattamu busoga ze naginunula era ng'omukalukalu bwatajja busera olwalese propaganda debate ekomawo ogwokubiri agamba nti ebintu bizzeemu okutiisatiisa bizzeemu sente ezitalabwangako bizzeemu kino Museveni n'agamba nti nze nagezaako ne munnemamu mugende mu kalulu kati akalulu Museveni waalabira ba delegates ab'empewo Museveni yabalaba naye nga bonna ekibaleese kutiikinga muntu ogwo Anita Amongo era yamaliriza afunye 9 mu 2 onafuna 7 7% kubanga oli yafuna omutwalo gumu mu 10 nezigwamu ono nafuna 9 mu 2 akalulu k'omugongo ka kisiru nnyo nti kasita layini etandika bweti abasoose okukuba enduulu ne baweranga 2 banasatu tebayinza kusimba layini ne bakusigalako ninga bamusigalako olwenda mu ababiri eriyo ab'omutima abagamba nti tufa n'ono abo bakola ki era beyeebazizza abamuwereddewo paka ku ssaawa ki envanyuma kati obuzibu buli bumu pulezidenti agenda kugamba ki abasoga mu kalulu akake akajja n'akaaba MP ayinza okuba nga yakibaze nti Busoga ne Buganda kanzifiire nsigaze amambuka n'obuvanjuba ngende kubanga jjukira bahistoriko bonna abanene babakubye be bataakubye bavuddemu Bamaiko Mukula Kiwanda bani ne bakubiramu ne Kalangwa munne wa Museveni si historical si historical naye alina bingi byakoledde Museveni kati abo yabalaze nti olubimbi lwammwe lukomya era yakoze nnyo okulaba nga Kasolo awangula president yennyini yes nebiggwanga bwebwetyo bino petition zibakola ajja kufuna abamu abagambe gwe nja kuwanya kino gwe nja kukola kino ne wala batajja kudda mitima nga Kadaga ye Kadaga tajja mmuza mutima yagenze byawedde kubanga yagambye nti omuntu atulugunyiziddwa paka ku kisenge anoonyeza ekibanja asinga bagenda kinoonya Kamuli bagenda kinoonyawa Kadaga yennyini nga yagamba eyo statement eyasembyeyo nga yeebaza kati kitegeeza pulezidenti alina kuyita ate mu mukwano gwa Kadaga okulaba nga amukakkanya kubasi gwe gusoose omukakkanya Kuolanya yamugamba nti wangoba emisana kiku nonswaza Kuolanya kati nnondoola neeno luli yadduka nga agenda akaaba yeekwekera emyezi 2 Kadaga nga Museveni tegaliiko yadduka akaaba president n'alaba maama n'agagamba mwannyinaze biri byawedde jangu tuteese n'amukubagizayo ebyo ebifo ebibi byeyamuwa ekya East Africa n'ekya deputy wa Nabbanja naye mu magezi gwe nga olaba Kadaga asobola okuba deputy n'akola wansi wa Nabbanja era teyakolayo talina mulimu Kadaga senior talina mulimu gwakozeeyo ate eyo president byayagala akuwa ekifo nga gwe mukulu gwa lupo naye nga asalawo ali ggulu yes gwe noba voice bwo otambuza amabugo nakusoma bubaka bulala bwe bakutumye kati ekyo president kyayagala weteekamu
ekya senior n'otandika okwambala enkofiira nga ye n'otandika okuloola nga ye nga Bukenya agiri bwe yalootana Bukenya n'akanula amaaso n'atandika n'okunanaagira ssebo Bukenya n'ogamba kati nange ndi mahogani batulesera ne bakuyita mu paapaali bakukasuka n'okomawo ogenda okudda President Museveni akuba n'ofuuka omupaapaali osobola okuba omuwi w'amagezi wange wakazambi nti gwe okulira entobazi yamuwa muwabuzibwe kwa kazambi ate kati yamuwa zino zikabuyonjo awo wakutuusa gwe aba akuyambye ebyo batalondangayo naye yamuwa n'abasirikale n'amulinnyisa n'omusaala munene oba miliyoni 15 zekulira bameka abakaaba batagulina kyova olaba bw'otegeera Museveni wangaala naye ekitegeeza Bukenya yali tategeeranga Museveni yategeera Museveni ku nsi kuno ali omu ali Haji Moses Kigongo ate sekandi sekandi yaliwawo okutegeera naye yategeera kuba yagiranga n'avaayo n'agenda mu popopo n'anywa ku mwenge n'akola yenywera mwenge gwe tayogerangako kigambo kyonna kyalina essuubi mu ntebe eyo teyaliragirako wadde n'akatono watu wonna ne sekandi ne Moses Watu Kigongo kyova olaba ye sente zazifuna mu katale ka Mubuulo kulonda gojja okujjayo nomination zange gwokulira ttiimu eno abojja nusu naye nga amanyi mukama we kyayagala tasala nsalo awo wakola ki wabeera yategeera mu President Museveni ne sekandi n'amutegeera Gilbert Bukenya ye yakamutegeera yakamutegeera kati bababo bakabategeera kati babu byayogera obiwulira mbiwulira Jeno Kayanja byayogera obiwulira era bamuwa mu kasente bamuwa ku kasente mama we yaliyo ate Museveni bamuwa kyaliyo bamuwa Kayanja yali Museveni amanyi Kayanja bwanyiiga tomusala mu maaso asobola okubako enfuufu n'abumbirira yesale agamba sale nti omusajja wuuyo ate abo bamukwana Jeno Sale lwaki ba ofisa b'amagye yabategeera nnyo n'okusinga President Museveni abamanyidde ddala n'ekizibu kyabwe Saleebu ng'onyiize nga Kayanja bwe yanyiiga n'ogenda ewuwe asobola n'okuva mu nju ye n'agamba ogira osula awo nze kanfune wensula ye Jeno Sale agenda paka ku stage eyo ey'okwetowaza ye ng'amanyi kyayagala akugonza omusima ate tekiri ku muto we ayimini ku mukulu we tayogera nnyo naye obukambwe bwe buli osobola obbulabira ku bigambo bya talina nnyo bw'aba nakola ekintu naye takulaga kwegamba wankwe obufunze talinga ate mutabani ayinza kuga nti tugenda kubamba ku lunaku bwe ruti iyo basime era ndi bakubamba naga nti nina essomero school fees yabwere neri mu basement mulimu ne transport olya n'emmere kiki naye okoleramu kanyama libuuze edi mutwe alitegeera kakati abantu mu nsi bakula nga banjawulo Mama Kadaga yalema okutegeera President Museveni tamutegeeranga ali emotional ng'omukyala ekimunyize takikweka asobola okukyogera omulaba wano ku byenyegenyege nga Anita mugamba over my dead boy naga ate ewamwe mukwana imansuro nemutugana nyegenyege Museveni ate ategeera Kadaga baali bagenda okugulawo Kadaga yamuwa ebbaluwa yamuweza ebbaluwa nagamba kino kijja kuba officially kati eyo annual income ye omwezi bwe gutuukira ogw'omwenda hoteli ze bazibuukinze kati kigenda kubeera mu mwezi guno nyegenyege tutuuka mu gw'omwenda batandika okubuukinga nyegenyege bayo gwa 11 kati bali mu kwetegekera nti nabana ababeera kumpi ne source ya Nairo bava mu mayumba gaabwe ne bagapangisa kumpi bamuwasaniriza myezi nga 6 n'enyegenyege wabeerayo ki wabeera just kimansulo kimansulo bwekityo nakulambula biro nakukola ki kati kimansulo wabeerawo be baategekanga bagenda kimansula bagendayo bava eno ne bagendayo n'abeeri gye bali bava bweru ne bajja nti ne chapati gy'ogula wano 10 bagitunda 3 kati omwana okutunda chapati 13 aba tafudde wali mu bufunzi wabeerayo bintu byakwegatta ebyo ebisinga naye nga kwegatta bantu kufuna akatale ke beegattiramu kugulagana era kati bali ku WhatsApp tugenda nani tuva awamu kusanga abali eno
ne bakkanya ne babeera ku bagenda ne bawumula mu ngeri ekisajja kikulu ndonga bwevuga byokulyaga bwe bityo kusanyuka kali mama Kadaga yali mwati okutegeera President Museveni yamutegeera naye yayitirira yamutegeera dda yamutegeera era n'amuyirawo munyo kutogikwatako n'amuyirawo omubiri ku age limit togikwatako yasooka n'akiwa Olanya tatera muwanga complaininga Olanya bwekikwatamu n'alaba obuzito bwe n'agenda mugundi Mwisirayiri Olanya yagenda n'agamba komawo mu nnaku 2 yamalayo wiiki 2 ng'ekintu takyeteeka President kalabe budde buyiseeko n'agamba Kadaga namukubira amusimu agawera nga tagaddamu paka yagiteeka ku loud n'agamba omuntu wa Kadaga nti gimutwalire nge eri ku loud yakumuwulira bwagaana n'akikkiriza bw'akikkiriza ne bamanya kubanga President obudde bwali bumwitako ne babala enamba ewera ne babayiramu n'abalwadde abali ku macupa nga 17 abajja mu parliament nga balwadde bajja ne kanula bamala okubala ne bamanya nti aba opposition bano n'aba independent bayinza tuvaamu ne bakwata million 7 ne baziwa MP omusiraamu omusoga asiteeka ku akaunti y'abantu ng'ogyeko abalina olugambo nga nganda semuju ye tebamuwa Asumani Basalirwa yatambuza akasente ako tabanga Kasumani mugambye musoga ne opposition nga agreement erieji uweza koram oba olonda oba ogamba tebagikwatako ne koram olina okukola ki okuwera ne bamanya nti abo bali bwe bati abaffe bawera ngogaseeko n'abo eteeka ligamba muba mugenda okulonda muggalawo parliament Kadaga yaleka ne baggulawo n'abakanula ne bayingira lwamalanga ne babazaayo mu ambulance kati bano ba opposition abo bowulira abakubanga press conference bagundi banamboze tukiganye olwavanga press conference nga baddayo mu kahoteri nga banywayo kacyayi nga bakikomawo namba wetuuka okuwera nga basayininga wali enkola mu okuwera basayininga naye nga tebateeka kuvaawo wawumuvaawo netawera bagamba nti teweze ekyo tekijja kuyita bayisanga kawaayiro navaamu ssaawa 3 ogenda ku musunsuzi nga bakyalimu tutegeeza bamalako nga nenambozi mwali bonna nga begadde olusanvu lwabwe bamalako ne bakola ki ekyo ne kiggwa Kadaga yirawo omulimi kati ajja n'obusungu nga bamenye ebyuma entebe na biki n'agamba buli eyayonoonye ebyuma agenda kubisasula ne mugamba kituufu basasule naye b'ogomba okusasula abamu bali ku bitanda Nambozi ali ku kitanda Zaaka ali ku kitanda Alani bamukubye ekibbomu ekijingirire noono Zagundi omulala w'erubaga kati yafunye wa chairman mu DS Kasibante Moses bona bali bakubye ebibbomu bijingirire babi bakubira soko obalabe bajjanja bola nagenda n'alaba Nambozi ebugolobi n'alaba Zaake n'alaba Alani n'alaba bonna tawalwe ebbomu ebyatulikanga mu maka g'abo bali bwe banaawona genda obakole ki mwogeraganye nabo Kadaga yagende wa Nambozi ebugolobi yali yakavaayo nnaku lumu ne principal n'agenda ebugolobi jamu n'akwata awo katale principal anoonya ekiwa naye nga tebamanyi nti Nambozi aliwa ali awo ebyo ne biggwa kati Nambozi yali amanyi okukwata ba MP Kadaga nti ebiseera bye ba MP babanjanga ne beekweka mu parliament bavaamu ssaawa 5 bano bampa akamyu baganiddewo mpente nkuwa akamyu Kadaga nga bw'ojja n'omukaabira ng'akuwaayo trip 2 ebweru 3 okendeeze ku bbanja nga zo zibeera gye ziri iye n'ekisawo yakikozesa bw'ati buli muntu ekisawo kyakikozesa bw'ati ekyamongo yakikozesa kuwa bano ba miliyoni 5 bampuuga n'ebina ba commission ekyoli yakikozesanga kuwa bonna abaliro oyo kubo kuye oba oli opposition oba oli kyobalaba bamufiirangako era yamunyizanga nga blacklistinga omukubo yali Alani Sewanyana
yamunyiiza ne wagamba Mr. Speaker ayagala kwogera nga tamutunulako paka yasituka nakwata Kasozi Ibrahim kati ayagala ogwa Lord Mayor ye nga tawulikika bannange agenda ku nominating encha omutembeeta ndayitawulikika agenda ku nominating encha munoonyanga musezi nenja mufuna nakajjawo akalulu yatalabika ate akalulu bakakyusiza bbanga ki Kasozi Ibrahim Kasozi nze mulesi simulabamu ojja mulaba ayinza okuparticipatinga naye nga tazze kuvuganya okakasa okujjako ng'ayina enkola y'Anita Amongo gy'agenda okukozesa era abadde agikozesa n'emabega Kasozi mpozi nga gy'anaakozesa naye Kasozi mu bantu tewali olaba ffe bannamawulire ffe tutakimanyi ekiseera kya myaka egi yakimalako nga constituency ye buli afiirwa n'omukubira essimu n'agitegeera akakadde kamu ebyo byali byadda naye kati Kasozi yaggwako alinga kadaaga ebukasa neno mu Katogo amazzi gaatwala abantu najja abayiire ettaka tubipunga 1,500 n'abaleetera emifaliso lolezi tewali MP yali agabye emifaliso yadde Museveni tegigabangako kankubuulire anti nkukiririzaamu nga bw'ajja ku kakiyosikiko bwoti era sikuwakanya ajja ku kakiyosikiko njagala okole naye wano okolawo sente mmeka ninawo emitwalo 5 naye wenfuna yeetaano endala nyongerako nene nagamba oyo muwa 5 nagenda ku Kereziya byonna sijja kubigaana nagamba mwagala sente mmeka okusiraje nkusaamu ekitiibwa bawadde 7 naye ekyakasozi ku bwa Lord Mayor ekyo kifu akuwa kasenteko weeriiri naye talina gyajja kalulu amazima ga Katonda wali omanyi nti ajja kafuna luli Kasozi atagendangako mu bantu makiri ene mulonda yoka ate makiri kankubuulire Kasozi abantu bamumanyi abo bonna bazahara bowulira ba speaker bakansala bonna ab'ebibiina bonna kyakola kiri kimu kyombeera basatu govuganya nono mwenna ayinza obbawa kati mwenna mumunoonyeza akalulu ate bulola ayimiridde atya ye ate nze ndi wenyala bulola mwagazaki kozi toli wenaremu naye bulola baŋŋamye naye w'amaanyi nnyo eruye ayinza okukuba gundi ssennyonyi ekyo tekirooto bulola nga w'amaanyi kirooto mu Kampala muno ng'olonze bulungi abantu nga Nuupu bwegenda okulonda nga bweronze yalonze bubi ba local leaders naye bamupya tekigenda kuyitirira obubi ejja kufuna abantu abatalina maanyi bateekawo babawangule mu bifo ebimu ng'egenderera ki no erina ensonga ezi ensonga esooka eyagala abaayo bennyini abasinza principal ensonga ey'okubiri abamu baagala ssente abamwetoolodde era nga bwedde bazisaba ensonga ey'okusatu ate gwetaawo emulyako ssente eringa musawo muganda bw'ogendayo mwenna basooka kubasaba kakomo leetayo ekibbo ky'ebigali 5 3 olowooza akomye kwewogegiza nga nti waliwo omuvuzi ey'ebitanga nenawolovu simanyi namago tagira omujjawa nti leetayo akakadde kamu tiwawolaba nga bagenda okutandika campaign tetugenda kukwata ku ssente za iPod twagala tusonde ezaffe principal n'ateekawo obukadde 10 nebatandika fundraising iPod tugenda giyingira ne ssente tugenda zikwatako olwalwo tebazirina bagenda dda kakati omuntu ng'oyo alimba abantu muntu mugambe sijja kukolera kino ategeere bagabye abantu ebifo abantu bebamanyi ku ttaka ti bano bamaanyi ne babiwa abalala abalaga nti kati ejjinja olinayo meya obusoga mwonna wafuna akukoze ekyo musuula gundi ono bamuyitaani ate nga ye yennyini yaddeko NBC nagamba bamugyeko ssente bamusabye ssente ono wekira meya naye ali omu awo ng'ogyeko ono mulyannya akukoze eki omusuula bamusabye miliyoni 10 n'azibamma oyo wakira municipal oyo bw'ayitamu ogenda kufuna ki kubanga ajja kujja nga independent ataba wangu ekintu kyonna kirimu selection making sure nti okikola transparent bakola ekintu kimu transparent yadde tebaali mu constituency ya Nalukoola Kawempe
north naye baatuula abantu ne bakola debate Yes. omuntu n'alaba nti ono alemedde ne baga nti naye ono yasingako naye okugamba omuntu nti gwe bakusinze nga tumulaze results balinga UNEB ebigezo babibye edda ate bakutugamba kubituula waliwo abayise be babibidde ekiro kati awo we wali obuzibu obugenda okugwa mu kintu nti nuupu ejja kuleeta awasinga ba opponent lwasegona bajja kuwa omuyimbi abagenda kuwa magoola kale bawe magoola ne Segona jje era ajja kujja Segona bwawangula okola ki nga yakagula office mu constituency ya nuupu Segona ajuguddewo yagigulawo ate tebagenda muwa kaadi bayinza obutamuwa naye yagambye oba bampadde oba tebampadde y'omu ku balooya abalina eggumi ate abeeyagala abeewuliramu ebyanyi atunula anyinyimba yamanyi kyakola akitegeera oba omumma mukole ki naye ate alina wakubeererawo kuba munnabyabufuzi muno tatekwa kuba mukazi wo gw'osula naye mbuli timujja n'omukazi mulina we mutuuka ne mutakkaanya naye waliwo ekibagatta kati baana balwadde baagala kusoma awo mulina okuba okwo kati ekizibu ekigatta opposition kujjako Museveni naye tebakiriko beerwana bokka Museveni akuba mu ngalo tewalusoni yoze nyagwa nti kwaye emmere yiino esowani ziwedde oliraawo mulye ne mungu apatabali owagundi oliwa ani ono muganda wange Muhammadi Nsereko nange ndi wano tujja kutemera lwera ali mu kasiisira buli muntu azimbye akasiisira ke kati abanupu basaze amagezi kaadi z'aba MP bazongezaayo okuzigaba mwenna mubeere n'essuubi bagenda zigabanga ebula olunaku lumu okulonda kola ki nga nekyalina woddukira mu kasiisira abantu bayigezi nze nabalabye wano ku local government babadde mu bibiina ebirala nga bajjuza dda kati wano mu Common Man's Party already bakansalazi n'abameeya bazze ne bajjuza before nga tebananagaba kaadi bwe bagabye kaadi ne batabawa eno bakonfamize bukonfamize bagenda ne bewandiisa buno obusiisira obwa Katonda bujja kufunayo abantu obuwadde amaanyi nti senga ekintu ekikoze before senga bakola denomination za MPs ne bagenda mu constituency ne bateekawo gundi emu olunaku lumu debate mumulabye nafunye buno nafunye buno kyekibalonza ba registra mu buli constituency registra yasobola conveninga committee naweerezaayo result naye gwe yagala kigabanga mawu ani wayagala wasisigaba ekibagabisa ekyo kufuna ssente zino anti kakati ku bibiri olina kufunako kimu baagala ssente obuyinza 10 abo obuyinza babuvaako abanupu obuyinza babuvaako bo baagala kusembera ku lusuniya ssente kanti yensonga lwaki basose fundraising ne babawa ne deadline eya ssente okuziteekayo bwe bamaze ozimalirayo kati ate ne bagenda mu ipo ayinza okunnuma nga tebamuwadde kazi aludde ku kitanda n'ateekayo obukadde bwe bwonna obwo malende noloza malende tebamututte wa Ssewanyana eno wadde likinnyeko gye yalekulidde gye nawulidde gye bagamba gye bamutwala tuyinza mukubagiza oba batuwadde oyo tetulina buzibu Makindye twagala naye tebatuwa omulya nnyama bamutembereza awalala Makindye East tubadde tulina ba intellectuals bangi okuva ku Sebaana okuva ku ono yali Mutyaba yali MD wa Uganda Airlines twalina Mabikke bonna ba intellectual tetubangamu yadde Simbo yali wa NRM naye wa intellectual waliwo ekiseera kyatuuka ng'olaba yakola bitegeeza toyinza kutuleetera mulya nnyama tuyinza kuleeta mulya agenda kutulaga bipapula ki byobuyigiriza afunye ate emyaka ogenda gimusibako ejya mukulu we Munyanyama teyasoma Segirinya ye yayitawo ate nga yabakyala teyayitawo ne mu kooti neyitawo yagenda mu banka okugyayo akawumi naga nti agoye n'ebbanja tetusobola tulina garanti ng'ojja kulisasula bakuwaabidde yamusekendi nga yali Anita Among beyewanirako nakayeta opposition abasukka mu 10 naga nti olukaga lujja kukola ku electoral commission ne kooti era lwakola naga nti Sulaiman Kidandala yasavinze abapulizo tetwamulabayo mu yajja yakawumbi olukaga n'alukozesa akati gwe
oli ku kintu ekivunze owooza musajja atwala ateeka atya bilioni 5 mu gundi Museke kati president gundi kityamwetaagisa kulaba Museveni kola appointment Anita Among bajja kusinkananga mu seke meeting nanga excellence naka papa yagambye kino ate nga bateekateeka n'omwana. Yes. So ekitegeeza nti nno Kadaga yali talina waayita. Ate kino ekya Kadaga okugamba nti yali talina waayita ne Museveni kyamuyitirirako baateekamu bagosti batamanyi kitegeeza Kadaga Among alina capacity esobola n'okusuula ekintu kya Museveni kyonna okusinziira ku ssente. Oyo banaamukuba bajja kusinga ne bakubye Kadaga bajja musuula ku jirikiti nga mulamu jirikiti basuulako ombwanfu. Yategedde byonna ebyakoleddwa okulyetinga wabaddewo kadi nga bagiteeka mu kyuma eyitamu naye nga agirina senyiniyo gw'omulamu eyiyo nga bakuwadde kicupuli ogirawo nti kadi eganyi ono yazze dda n'ofuluma abaabo bayitiridde ne babagaana wabadde ngawo ebbaasa ebibazzaayo ne kaalaawo ensi kaabwe teri ajja kukukuluma nti Anita Mungu naayina ekigendererwa ekyokutwala obuyinza bwa President Museveni. Ekyo sikimanyi naye kyagoba kikulu okusinga ku kyali. Kyagoba kikulu okusinga ku kyali. Oba ayagala kukwata mu ntebe buli wagenda wonna akola ngeri walaba Magogo nono Brandon bebamu ku batono abaali balwana Kadaga abaayitawo abasinga bonna baagwa okujja kaabo naye senga walaba obuzaako omuntu eyalaba kalulu ka Magogo kali kavaawo mpitewo ne Brandon basooka ne bamugamba nti yayiseewo keefuulira eyo munda mu kutiya ne kakomawo engulu ku ssaawa envanyuma. Gwe omusajja omukyala Anita Among nga simu wangu gwe mulimu gwe okuva mu FDC yali mobilizer. President tayinza kumutya okumwesembereza bw'atyo. No, essaawa zino ekizibu kye tekyabadde kya Among kyabadde kya Kadaga. Kadaga teyandi munyiigidde nnyo naye Museveni tayagala kumuswaza mu public. Kadaga yamuswaza. Yes. Maaso ku maaso n'omugaa gwe kintu kyaffe okisseekoze kino nabeerawo n'omulangira biwamubeerawo singa teyalinze singa oli lwakitulo olunda nti ekyo Museveni kyamuyisa bubi era yali so emotional naga nti toyogera wano bya busoga nze nabanuna awo abanyiize naye nga Museveni yanuna ababusoga ye ayagala naye kuteekawo kiki essaawa enakuzikize alowooze nti onaamutya naye bwe yaddamu n'amuddamu envuunula bibya. Kadaga n'amuddamu envuunula bibya. Kadaga gatasaaga omusoga ebibye tabikweka ate oyo omukazi ayogera kaati tabikweka era kati ojja kumulaba Musoga president yasigazaayo omuntu omu ate naye omukuza ye Kadaga ono yakazaala abalongo kyabazinga gwasigazaayo yekka abala bonna tebakyamuli abo basenior citizens olaba Isaac Musumba abadde bawalagana ne Kadaga naye kati ali ku Kadaga agaba Basoga mutumalawo mutulya basebye ono owamubusi balunywa naga nti era mulabamu basoma bokabe muteeka mu Busoga luli bakirwana ekyabasoga Museveni n'abakubagiza ne Idi Busoga ne Vice naye Musoga n'ebifo bitono kati anti batandise omulaga nti tuli naffe kubanga nalabye Salamu Musumba nga agamba nti nno Abasoga batandise okutufulumya batumazeewo n'obwavu businga tulina region esinga yakubiri mu baavu Busoga balina okweriseetinga balinanga lumonde waabwe n'ebimayido kati baba bukajjo obutaliibwa njane bwekuluma tosobola kalya obuteeka ku loole ne bukalirako gundi Madivana yalima ebibye akati ate beeyi neegwa ne bikala kyokka nga bakuwola buwozi okubirima. Eyo revolution egenda na Isaac Musumba kati ali ku Kadaga abo be basobola okwogera Kadaga kye yayogedde kirina aba opposition bangi abasobola okyogera naye tebasobola
yakiikiridde abantu bangi eyagezezaako okwogera yadde mukula naye yanyiize naye mulimu abasirise obusirisi otafiire nga tavaayo okwogera ku nsonga eno kiki otafiire Seke bagimugoberako ddala tajagala gwe kasita omuleka bukubwa minisita oba ali mu Seeke oba tali oba MP alina kubeera mu kabineeti yo oyagala toyagala yawo wakubira ekintu ki awo Seeke ajagaza ki kubanga simuwulirangako ng'akaayanira mu tafiire nga ayagala Museveni amufuna kati omutwala Kadaga tasobola gundi tasobola kufuna abali tasobola kufuna Kadaga gundi Museveni buli kiseera Anita Among naye ate wano conduit isaawo ebintu byayo nze ndi ku Seeke ntula ne Museveni kino kyoyagala kijja kuyitawo eri ali ku speaker omutuukirira ate alina okumatiza mukama we mu budde obwama ekitegeeza alina kooti akasente agenda alina kooti bbiri agenda kukuba ngeno alina kooti 3 mu bayunivesita gyagenda okukubiranga n'eno bba alinayo fufa eno mu bayunivesita gyagenda okukubira Anita Among abo bonna agenda bakyagwo ate bataddemu akasente bayunivesita yes kati agenda bakubanga asobole obatuuse wa Museveni abakuba biliyoni amukube ekina Anita Among ate mu bulungi nnyo ku ssente nnyo lwaki Kadaga tata ssente bwe yagobamu bano bampe kamyu kuwola abaka nga babatigomye kozi kati yabawola ezimu yabawola talina zonna zibawola naye ezimu alina zabawola Basekikuba abo kyobola ne bawaabira bagundi bampuuga tebamuteekamu ng'ate yakuba kati agwe tukulese bamanyi bakoma ku ye Sekikubo ekyo tujja kusanga mpuuga ng'akuba Anita Among tasobola ne bw'okola otya ate nga bagamba DF ya Anita Among bagamba DF mbu ya Anita Among simanyi naye nga tennabaawo baatuulangako eyo waliwo hoteri eziri eyo saidi ze Munyonyi ng'oyise Munyonyi eno saidi ze Masajja eno Wakiso Ssaabagabo nga obasangayo kawungeezi bali babiri babanyumyanga biki mpuuga na Anita Among circumstantial evidence eragaye baati baali kubya parliament byali kubya ate bufumbo bwaki kubya bombi bafumbo oli mufumbo hajati ate si ye namba emu n'oli mwami bufumbo kati baba tebali ku byabufuzi bali ku byaki naye ayinayo n'ali ku lubalaza gubali bulangira abamalisi mu byobufuzi tateekwa kusembera kuba ayinayo gwe yakoye hadiwe kati ebyo ebikulu ekikulu kujjako Museveni Anita Among alirayikira okuwamba ekintu kino singa Museveni akiragajjalira talina capacity talina busobozi ng'abuzimbye bagamba mu parliament yagenda okulonda president mu bisanja ebijja kankubulire parliament ekisobola nga eteeka balikeezeza naye omuntu gw'otasuubira kulangirwa ye Museveni nti ffe twakolonda omulonde omugaye gwa omulonde anti agenda nga alina wabbira akalulu ke tayinza kukkiriza ekyo kubaawo awateeketeeka obulungi awo oba omujooze nnyo nti ffe senga si ffe Kadaga yakyogeddeko olumu nti nze najjawo egirimu naye teyagijjawo olaba Amelia Kyambadde yagamba bugambi nti batuwangudde kubanga tuludde nnyo mu buyinza n'obwa minisita ne babumujja kati Museveni bw'oba wamuwandiikidde ekintu kyonna nga wakoze research nga kigenda muyamba n'obeerawo nga agenda kukyogerako takyogerako ayibuzaabuza n'akyusa ekirala kaakati ekyafulufigo mukuba bwekiraba nga kyabadde kisaanidde abamukubye bonna bakiti kimu bonna ba presidential advisor ate aba Museveni bayagala abamuwa amagezi ag'okutimpula abantu bamuwa amagezi gibajja mu ghetto ghetto erina abantu baayo aba wansi kaakati tosobola kugamba nti eyamukubye yabadde mupya kuba akatambi kagamba gwe lunaku onvuma leero kabakukube ye agamba sinze nakukubye naye yabadde aweerera kaakati ebyo fulufiga ayagala kulaba Museveni naye bagamba alina gy'asula ew'omukulu w'omukati asula ali mbuya oba ali mbuya naye bajja kumuggyamu bujja fulufiga avumya abantu bangi ne bamuwaabira tewali kiba poliisi eremeddwa n'omukola enakwata bali oli ku luno ng'ate oyo omukyala badde bamukutte edda naye ennaku zino abadde asiiba mu ofiisi ya Among balina bye bateesa bagamba eyamukubye buli omu alina we yeekweka wetwogerera Anesimas omubaka wa Buganga East eyakuba
saba minisita oluyina maziina poliisi emukutte enkyagenda mu kkooti era bagenda mutwala mu kkooti mu disitulikiti y'Ekibaale walwawo gavumenti tefulumyanga no statement bamukutte tosobola kuba prime minister nomala emyezi gyonna nga tokwatibwa nga yabadde ku bizinga bamukutte ekintu nga kiwoze nono obusungu n'oluyi lwawola dda bamukutta ne simas bajja mutwala mu kkooti era agenda mu kkooti y'Ekibaale ajja kweyimirirwa okuba musango gweyimirirwa ate Nabbanja alina ssente agenda mujjako mmeka kakati bano kyogamba nti nobbo tebayinza basiba bajja bayita omu yeetondere banne ani anabayita Fulufiga yagala kola President Museveni amunnyonnyole ki nti bankubye amubuulire engeri gye bamukubyemu n'obuvune bwe yafunye n'abamukubye olwo ate tebizemu bya ssente kati era ssente ate kati amalirize kalinaayo ajja kugimala oba eriwa simanyi eri eyo sayidize makindi eyo waliwo ayagala omuguza space esigaddewo alinawo ettaka awo kumuliraana ayagala liguza Fulufiga ayinza okusabira eyo balance n'aligula Fulufiga sebo mukazi w'amaanyi kalinayo amaanyi sigambyeko nti mutono era olaba ekigambo Fulufiga negwe ku lulo wawagidde bamukube nze siwagira muntu akuba munene mu kyalo naye bamukubye ekyo kyasigaddewo nga kiri ku record bw'anaaba yegayirira nabali era naye bajja mukoshoninga lekerawo kuba avuma abawera naye kati yafunyeyo atavumye envuma ye eri etya sisobola gigeejinga nze tanvumangako ninga bavumye bakutenda mbawulira bamutenda bavumye bamutenda tukomaawo nagyendaga tukyayina ketumaliriza kubanga mukulu Siraji oli musajja munnamawulire envuma ogiwulira abaana ba Nuupu engeri gye bavumamu na buli kimu neya Fulufiga ogiwulira neya maama Namyalo nayo eya Fulufiga ne Fulu Soldiers simanyi Futu Soldiers eyawukanirawa amadada obawulire engeri gye bavumamu Sauda Madada kuvuma n'owulira nga oyebye so Uganda kati tuli ku season y'abavumi tuli ku season y'abakubi ewiki bakubye abantu abawera basatu ne bakubiramu Arsenal ne bakubiramu yade wiki yakuba buli sikuyisa mu maaso ne mama Nabbanja naye muyagendera so si byangu kati abantu balina kukola batya okwewala ebyo abantu bazze bakuba abantu naye nga tebabakuba mu lujjudde yes oluusi nga babakuba lwa nsonga Kano Lutaya yakubako President Museveni nga bakyali mu nsiko Kano Lutaya yamuujja baali ku lyato otuula no balansinga bw'odda side yemu lyewunzika ate bwe lijjula ebintu ebimu mu bisuula ne mu bifiirwa mutandika okusenamu amazzi muleme kubbira kati yatuulanga adenda namukuba President Museveni ng'asagasagana nga tatereera wamu batukakulukawo n'amugaa nsonyiwa sibakukuba ffe ffenna tubadde tugenda kufa badde kutereeza tutuuke bulungi muzeeyi n'oluyina alumira era teyamukuza ku ddala yadde yakola bingi ebimuweesawo wa brigade teyasukka Kano ate talirisukka teyamusonyiwa simanye bw'alifa oba alimu obwa meja era akyajjukira luyoolo bwogamba osobola okwerabira oluyi nga yabuuzanga ki kyolifa toyerabidde Museveni taliyerabira luyi lwa Lutaya ani yalunyumya President Museveni yajja alutenda ku lukalu kubanga baali mu nnyanja amawulire ffe abalina amaaso mwalimu abantu abalala balina amaaso asatu mwe ababiri temusobola kubimanya kyogamba ti ne mama Nabbanja tayinza kwerabira enoonyereza bagiyita third eye media center yo kyogamba nti no mama Nabbanja naye oluyi lwa gundi taliwerabira goloza ate kubanga abadde akukuluma kye kyakwasiza omusajja oyo otherwise police ebadde ebiira nabaga nti bananga omusajja yankubira ki ne musirika statement ye teko kuba gyeri era ajja kutuuka mu kooti agende ku mavivi mama nzaala oluyite lwajja lwa butanwa kubanga yamukuba lumu nali sigenda kuba mugwe ebyakawebwa batyo kakati kiki Kadaga kyalina okukola okudda engulu Kadaga